Omwana w'emyaka 8 akuyuddwa amasannyalaze ng'akwata ensenene n'afa. Ekikangabwa kino kibadde kirasa Seera mu disitulikiti y'e Masinde. Avudde era Tibuswamu ng'abadde asomera ku Kirasa Primary School ng'ajjajja we Kafa Abdullah ategeezezza nti muzzukulu abadde akwatira bagaaga ensenene mu kitundu ekyo. Muzzukulu wayita muko leero tumanyire bagambye basangira nankireki afiira nankali mu maizi mu kandi maizi egi erimu nanka amasannyalaze ate kutaga ekisana obundi abaana nkabo barabarugira oku sometimes bajja mu nsenene ano bakomakoma ensenene zikozeki ategeeza nti ekyaleese obuzibu kuli nnyamaze nga kalimu amasannyalaze sigaire ate ekisana arugira isomero okulola nayo gonzolozera ecupa ero eri mu nsenene ekisana bayirayize mu nsenene cekinga awo komakoma bisigaire yo sanya mmeme niye nanka amasannyalaze nemuteire. Poliisi oluvannyuma ensenene gy'omulambo ne kutwalibwa Masini kukuniriza kugenda maaso. Mukasa Peter omutawaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo yasabye abazadde bakomye okusindikanga abaana okugenda okukwata ensenene. So next time very soon tugenda kola operation butukusanga ngo olya obwezi nga tuligesani ku bulivu kwasi wa ensenene oyina okugira ki oyina okukwatibwa ayina bakwata ensenene wayazi waba waya eswinging abanga teri mu mbeera nnungi mugiripoting mba amasannyalaze wayi bagabawa fe poliisi tugaba amasannyalaze naye bwe tulabaga katulowooza gayisemu okuba maki matuufu. Abantu 7 baddusiddwa mu ddwaliro enkozi nga bali mu mbeera mbi. Emmotoka ebadde batambulira bwegudde Kabenje bitundu by'e Kasalo ng'akava mu Katonga. Taxi namba UBB 165S badde kubyeka abasaabaze ng'etomeddwa Foso namba UAB Lusa 86M ng'egivudde mabega. Poliisi ng'eyambisa emisanvu gye yasula ku luguudo e Masaka mu bukeekuto Afrika Salama ekuteera olw'eno bitundu by'Obwama ngoba yadduka. Abasimattusa Akabenje kano bategeeza dereva abadde avuga sipiidi. Dereva abadde adduka kati agenze okusala eno ate nga Wafuso n'alinnyamu wa bbaasi waalinnyeemu Owafuso abadde mu mabega n'amukuba kati bwamukubye kyabadde alina okukola era abadde alina kwefuula. Ono anyemboka gyeyekanze n'akola ki n'akakanya sipiidi kati owalula zitakoze eki tasibyemu atukubye mukuva era obwedda adduka sipiidi nnyo. Omwogezi wa poliisi mu Bendobero y'e Katonga Joseph yakisizza akabenje kano. Wabaddewo accident olwaleero, serious accident along Masaka Road, Kampala. That is a place called Kasatu Katonga River. Emotoka Fusolore number UBA 786M tomedde minibus UAB 165S. Zonna zibadde ziva Masaka nga zigenda saidi e Kampala. Mubaddemu abalumiziddwa nnyo nga 7. Poliisi ebatutte ku Nkozi Hospital okufuna obujanjabi. Joseph Baguma ni Agnes Najumi bakusakidde guli eno Lwakedde TV.